Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukyaliddeko aba Junisco contractors and good finishers. Iranga wano tuzze ku office yaabwe. Of course abantu badde bambuza nnyo ekibuuzo basangibwawa. Besides a number y'essimu omuntu aba ayagala office. In line of business, of course, omuntu afuna confidence. Singa nga aba amanya w'osangibwa. Yembeera eyo gye tulimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extra digest mugoba nsonga tuli ne ba Junisco contractors and good finishers. Seka assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olam siubi. Oli steady? Steady sina tabu. Kitambula kitya? Tuli wano kitambuza 2 tulabe butya ate omwaka kike gunatuwa nate kike tunawa ba customer baffe mongeremo bendala. Yeah. Okay. Kifo kipya? Yeah, kifo kipya. Firu mpya, vibe mpya, mwaka mpya. Yeah. Well, of course, kino kiddamu ekibuuzo ky'abantu. Abantu badde bambuuza abasajja basangibwa wa IBRAH. Abakoze na morede bonga basiima busiimye emirimu. Wow, sebo. Batannakola nammwe abasajja basangibwawo embeera etambula etya. N'ebigwa mu kkoweero. So wano wetuli wanowa kino kizimbe bakitabata emabega otubadde tuyimba nnyo ewa makange na lukolongo kizimbe kya makange na lukolongo naye kungeremo obendala twavuddeyo ku lw'omwaka omupya ne tugamba nti ndowooza wano wajja kuba wagaziiko lw'abo abantu baffe naffe okubeera nga tweyagalirawooko. So ne tugamba nti katujje wano ku kizimbe bakiyita Modern Havana Complex. Ekizimbe kino kisangibwa wano ku Lubaga Kabuusu Lubaga Road. Wano okuliraana wali tulinawo Tavern Woods, wano tulinawo Mona Lisa okutuliraana. So enzooza ze features ezimanyikiddwa ze tuyinza okusongako ogamba nti bw'obozaawo ate oba osobola okubeera ng'otusinkana n'aba Junisco contractors and great finishes. Omwaliiro gwo tegukyuse, tusigadde ku mwaliiro gwa 2 era nga lumu namba ya 2. That is ku kizimbe Modern Havana Complex. Yes, Lubaga Kabuusu. Lubaga Kabuusu Road. Okay, yembeera eyo ekipande kyekino. Ekipande kyekino. Vibe bweti bweri. Yeah. Well, basically, yembeera eyo naye katuyingireko munda. Yeah. Ate tulabe embeera eri etya munda, kitambula kitya, mbeera egamba ki. Tuli ku extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Kasage manya gange. Aba Junisco tutambule nabe banga dene. Ate ngera tukyatambula nabo. No challenges so far. Kitibwa kya Mukama. Tewali challenge yonna. Kitibwa kya Mukama. Buli kimu kitambula bulungi nnyo. Bano bali into biodigesters, bali into plumbing, bali into architecture designing, bali into interior designing, electrical wiring. Bakola ebintu bingi nnyo. But of course, tusose tujjeko ku office tulabe. New premises, embeera eri etya n'ebigwa mu kkoweero. Sebo tusanyusa okulaba. Alhamdulillah. Yep. Gano ge maka gaffe amapya. Ge maka gaffe amapya. Era wano we tuli. Kale nnyabo. Kitambula kitya. Nnyabo oli otya? Bakuyitaani. Nachayuno Florence. Thank you. Kandu kakyali kalamu. Kakasuka distance ne bw'osembeze eno omukono katuuka. Kasigala kakola. Yeah. Okay. Okay. Sayidi kakao. Tukakasenti nayo wajjako wano omwaka gusumulukuka. Yeah. Thank you. Yeah, sebo tusanyusa okulaba. Amen. Kati wano eno reception yaffe. Yeah, eno reception omukyalo ono yatuulawo simanya mwenye. Okay, omukyalo atuulawo.
kakati kubuufo bwate bwe tuveeyo tulina entebe eno twagiwa architecture akuba pulaani mu kampani muno then ne tugiwa n'omwami omulala oyo akwasaganya ebya biodigester so katusooka biodigester oyo leero oyinza obutalaba engineer Faruku gamba nti ajja Nambule ate nojosinkana eriya oba nosinkana abo abamuli emabega so bwe bugazi obwo bwe tugenze tuyingiramu nga tugaziwa mu ngeri emu oba endala sebo bakuyitani Ashraf Mukibi Chencha as in morning. Mulimi ola kitegeeza ki? Oyogeddeko kyaki kyotamanyi. So mu lulimi lwammwe obeera engineer. Abasinga batuyita engineer, abalala batuyita architecture, n'ekituufu tuba architects. Abakuba pulaani z'ennyumba okuba ez'enguudo zonna zokasiba nga pulaani tuzikuba. Olina obumanyirivu bwa bbanga ki? Obumanyirivu bwa bbanga emyaka 3. 3 years. Okay, that is very good. Kyekiri omuganda wange bakuyitaani eriyo obulamu bugamba ki? Lwe twasembayo okubeera ku Mityana Road nga tukulaga ezimu ku workshops zaba Junisco gye bakolera biodigester zino initially gye bazikolera concrete yenna amataffaali pavers webale twalina omwami ono Elia ne tuwayamuko naye obulamu bugamba ki? Kitambula kitya? Oli steady? Thank you so much. Gwe sijja kwetaaga nnyo leero okujjako okukakasa abantu nti ekintu kya biodigester kyagenda mu maaso. Kyatambula. Okujjako Peter Jenina waliwo abantu bambi. Peter kwe kusaasira. Bakale banakuwalirako nnyo. Baka abantu ne Junisco museera sente nyingi milioni ezo nyingi naye baba offer. Mwaka nga guggwako nawe nga kutandika. Very good. I remember very well. Yeah. Twasalirako twawera ku milioni 4.8. Abamu bakikozesa abamu kyabalema. Kasaawa twakivuddeko twazzeeyo ku lenje yaffe milioni 3. Kitegeeza offer literally yaweddeko kuba ebadde meti kuggwako February ono naye leero 22 so ogenda okwekanga ng'era ekoze ki eweddeko so tetuyinza kiwanvuya muntu mu wiiki mugamba nti ekyaliko mu bufunze beeweddeko so kiri kitya ku ground kitambula kitya services kyeziriwo for biodigesters abona bagamba digesters sawa zino nti tukyali babbeeyi nnyo nga luli sawa zino omuntu yenna ayagala bayetandika nti wa maka matonotono oyo ajja tuwa milioni 2 zokka kati bano nti bangiko apartments nga nnyingiko nga usage egezzeemukko kitegeeza ajja tuwa milioni zaffe 4. Enebera ya capacity y'abantu bameka twala apartments osooka osa abantu 10 okudda waggulu. Very good. Yes. Azimba apartments, where are you? Owamaka, where are you? Owa restaurant, where are you? Owa hotel, where are you? Owessomero. Owessomero jatija. Because here comes a scenario nti essomero lirina abaana abasoba mu 4 mu 5 waliwo amasomero gagalina abaana 6. By the way, ebasobola. Mujirine okutwala abaana essomero. Tuyina ebasobola naye tebaya milioni 4. Yo ojja kuyinga milioni 7. Twala abaana b'essomero. Kati awo tugenda tubala namba y'abantu. Bwe tugenda tugamba nti essomero lirimu abantu 10,000. Kati awo nga tuweeseyo abantu 10,000 nga tugamba nti ebeera special order. Special order. Omuntu n'akunnyonnyola nti tulina abaana 6. Abaana 6 ne tugenda. Gwe nojja wano ingini okuba gwera okola design zaazo. Kakati ekirungi kono omwami nti bano waliwo abatuyita naga njagala ennyumba yange ero baginkolereko renovation. Kakati tetukyakola nnyumba nga tuzzefa wabula tujja ne tumutwala n'agidesigninga bulungi nga bw'erina okutunula mu kifaananyi ekipya then ne tukikuweereza ne tulyoka tukubalira nga tusinziridde ddala ku kifaananyi omukulu kyakoze ki kyatuwadde. Thank you. Renovations. Mukoma wate mu computer ne mu designing ekintu buto. Ekintu kyonna kyanimye nga kiriko paperwork. Kubanga buli lwojje wono kitegezo zeyo mu documents. Then n'olyoka omuwa ekintu nga osinzidde ku kino ono kyafulumizza ewatabadde mayinja n'agateekawo nga nnyini mulimu n'agula nti gujja kulabika bwe guti nga bukoze ki
nafuna artistic impression. Thank you. Ekitabadde mu 2021 kati ono 2021 new innovation. New innovation. Thank you so much. Ku nsonga ya Mwami Elia twasazeewo buli agula biodigester tukuwa kye tuyita scouting pan katoyi kana akampya akokusitamako kaba kabwerere kaba asisi gwe tukuweerako ontegedde tetukuwa kino kye bayita cistern kyonyiga amazzi ne gajja wabula tukuwaako akokutuula kaka akebikula ne akokusitamako gye tuyita scouting pan etoyo yensiramu mukamuweerako tukakuweerako bwerere we tukola eri gwe gwamanya pulambi odiro omukola pulambing wo diro oli mukola naye kaako kabeerawo kakakatako okubeera ngo extra digest mugoba nsonga tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy baguddewo batandise courses empya omuli okutendeka bakola sandwich burgers ne crepes as well era nga mu ttabiri yaffe ery'enajja nankumbi we bali nnyo era still bakyatendeka ba baristas n'abawangalira Abu Dhabi, Dubai n'ebitundu ebiriranyewo bakyali awo ku Alwada Mola Airport Road Abu Dhabi. Then ate nga banyonyi baffe ba Almeridian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo ekata. So beekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo okubeerera ku myaka 18 paka ku myaka 34 bakutwala n'okuba ekyeyo ekata. Bakakasibwa ministry y'ekikula ky'abantu Almeridian Ventures Limited. Tulina aba Junisco contractors. Muganda wange Ashraf embeera etambula etya wano kitambula kitya mbeera wano kakati sawa zino okwongerezaako ku bannange badde bakunyumira embeera kati tugenda tugigonza ba Junisco tugamba eyinza okuba oyagala innovation naye ennyumba yo tebalikubangako plasita tebalikolanga kitomanyi bali bajja nebakuzimba nebakolaki nebatambula tukikolako netukudizayiningira abiseera ebisinga tukikola naweerere kisanga nti watuwadde omulimu tukikola naweerere tukudizayiningira nolaba kyogero finishing kigwe twogerako finishing kati naye mwatandise mumuteeka ku paperwork akali akagambo great finishes katandikire no ku paperwork ne tukakula so no designing ekintu no kiprintinga no kimuwa nakikwatako no munyonyola nti kigenda beera bwe kinebwe kiti ate oli abantu badde omulimu guno okuba plan kyo dembe teeka tukimuwirawo naye mumuwa plan ya finishing tumuwa kibaita artistic impression abasinga bakita 3D. Oh yes. Thank you. So tukusanze oli mukola zino already plan ziri out amusanze plan ya client agenda kuyikima iyo yabadde yawedde tuvola mu biseera ebisinga plan eno ate n'agenda ku council abamba balimba ne bamuweereza blueprint naye nga teriko stamp eraga nti architect yakoze atya yakakasizza ekakasiddwa okukola ki okutwalibwa kwa approve ekyo ekyokulabirako nga kyosa nti waneeno era buli mutumala ogiprintinga ate twateddiwa client so ate ne tugiyitamu era nga nowogisanze ne tugiyitamu bwe tulaba nti waliwo ekiteetagisizza namugiddamu tugiddamu okay kati eno ebiso kati eyo yali approved nani bwe tuyinza kitwala okay singa nga omuntu mukubidde plan nga ali mu Entebbe municipality ali mu Wakiso district ali Kampala under KCCA oba ali Kampala mu Nakawa division oba Makindye division oba Makindye Saabagabo oba ali Mukono oba ali Mbale oba ali Arua naye nga ayagala plan eno kujja approvinga mwe mumaze omugi mukolera wano efulumye mumuyamba mutya kakati munda ebabegawo covid we yali atambula tulina ekigambo kyebaata ekyakyaka ennyo gamba noogu tulina abantu naffe abatwanguyira mu ngeremu eb'endala oba yes waliwo wobeerawo n'osimba layini naye kakati tugenda ku kanso ez'enjawulo ne tugamba nti mugenda ku division council municipalities tukutwalira empapula ezo ne baaprovinga gavumenti kwegamba naye bangekkiriza nti okkirizibwa okuzimba azimbe okay so tukwanguyiza mu ngeri emu bendala naye ate tulina abantu abagamba nze nina omuntu wange nja kyemalira oyo akyemalira tumukomya ku mmeeza kuno kasamala mumukubira plan wano ne tugyeko architecture stamp yaffe
tumugamba ojja kujja okola ki pulaani zino ze mukuba mutandikira ku nnyumba bisenge bimeka paka ku bimeka ebwe lwaki nyanukula ebibuuzo byo ennyumba zonna tuzikuba yanukula ebibuuzo byo ekibuuzo akizzemu naye terwali ebiseera ebisinga ennyumba neyabali ya bisenge bibiri etagisako pulaani kikulu nnyo ekyo ensonga abamu oyinza okufuna wali omuzimbi olwokuba nti yali amanyi okugira amataffaali okugapanga n'omuleeta nti nzimbira njala ennyumba ya bisenge bibiri neweesanga ate oyantadde akayungu ataddewo kyolooni ekyaddewo kyolooni neweesanga weyantadde ate ekyolooni ate watadde nti abaana ebajja okubiiranga ekitegeera kati pulaani okutandika ku kisenge kiba kimu buli omu nebeera ruumu emu kati waliwo kibayita interior design olyenza okuba tamanyi kwarenginga nnyumba ye atamanyi nti waliwo naitadde entebe wano naitadde tv naye ebyo byonna tufe tubikola kutandika ku ruumu emu bbiri paka. Okay, thank you so much. Of course, tuze tukunyonyola nti bakola plans naye nga tetukulaga ani akola plans. This time round tumukulaze is a young man, 3 years of experience from the university, mukugu era ku computer wano tumusanze. There is something going on kyali mukukola. There is something going on kyali mukukola kyetujja okulengereza from a distance. Ochegeera tetujja closing up for confidentiality netukikulegera from a distance osobole okubanga olaba nti alina kyali mukukola si kamyufu ochegeera si makanika so yeye embeera egenda maaso already ne waka wali ku desk ye wuno agenda maaso oba biodigester naye wali wano mukulu Ian Elia manya utaddeko ka weight Junisco. So anyways, engina Faruk sekabira. Tuwagala kuvaawa nate tukirire. Tugende tukwasaganye ekirala. Before we go, office eri open when to when, what time to what time? Office yaffe eggulawo okuva ku Monday mpaka ku Saturday. Kakati nga tukola okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ku ssaawa 11 ez'olweggulo. So mu budde obwo tuba tukyakola okusuka ssaawa 11 tuba tugaddewo ita ku simu okola appointment ey'enkeera. Mpozi n'ekirala ku Sunday tetukola wabula ate ku Sunday kyandibadde ng'okukola ate tulambula nnyo amasayiti g'abantu kitwale nti buli muntu aze mu week n'aba nga atuwa appointment ku Sunday so tuba fixinga kwolwo ne tuba nga ku Sunday lwe lunaku lwe tukola ki lwe tubalaba okubeera nga tubalaba. Office ekoma nti yeeyongerayo. Office yeeyongerayo tebange ne wali asulayo nga neighbor office ze Kampala osogira bwoti ng'ate gwe goga nti ate nga mulinga nnyumba waliwo bananyi baffe nga ebibaawula ebeera gundi curtain. Oh, still this side Engineer Ivan Aswa gyali mundeeno abatulaba omwami ono mumulabidde ebbanga ddene ku sites zaffe just wubira ku bantu Ivan leero ali mu office abatulaba bannaye mwebale kutuwa ku mirimu antule oli bulungi ndi bulungi sebo. So ono tumubalaze ebbanga ddene ku sites Engineer Ivan is a quantitative engineer. Quantitative engineer. So akera bino reason being lumu twali tukola site yali mu bitundu bya Busiika noga nti ekisenge kimu kirimu amataffaali 100. Ekisenge kimu kino woole emu eno ejja gendako wilbaro 10 egenimu obusawo bwewuti namanya nti kati onannyonnyola ebyo siroya yasoma bino. So otherwise you're good, eh? I'm okay. That is very good. Happy New Year. Happy New Year too. Okay, office ya Junisco tujibalaze officially. There you go. Yonna gyosinzira okubanga otulaba basangibwa Kabuusu ku Modern Havana Complex bali ku mwaliro ogwokubiri oba second floor room number 2 ojja okubanga obasanga ne wobeera wansi osobola okulaba ekipande. Jangu yitirawo Monday to Saturday from 7 to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. For consultation obuuze kino obuuze kiri obuuze kiri. Of course team ebeera mu field ebeerayo ng'etambuza n'abali mu office babeeramu abajja to attend to you. This answers the question of someone eyali Bulaayi eyo ng'ogezaako kunafuya
about things of office bichi waine ensonga zo noteka comment kuzimu ku programs zaffe ngolaga nti abantu betwera tebaba na office but at the end of the day office si kikulu because tebagenda kusima biodigester wano bagikuteere wano service yesinga obukulu. These people have moved as far as Gulu, as far as Mutukula, as far as Jinja, as far as Mbalo Malaba. So kisinga obukulu nti baso okujja okukola bobo bagambye ingine Faruku tubatadde tweyongereyo tukyagenda nawe maaso tugendeko naffe twagala kwaniveiringayo akantu akapya emabegaawo twabalagako abaana bana bakola mu nnyumba zino banyinaffe abali ku kyeyo abali ku kyeyo twabalaga fomati y'ennyumba eyakulanga emizigo giyite nti rumu emu wano rumu endala wakati rumu endala mu mbiriizi ennyumba nga ya bisenge bisatu oba giyite y'ebisenge bisulwamu bibiri ndowooza tebatera okutegeera. So kakati this time around tugenda balaga impression yemu naye ku luno in a different format kuba li twalina format nga yanjawulo kati ku luno tugenda kubeera nga twanveiringa ekintu ate nga nakyo kyanjawulo ate nga kyawukana ku kiri so kwegamba shapes zetukoze eki. Reason is lwaki bakola ebintu bino to show you variety. Ebiseera bisinga bwe bakulaga variety you choose the choice is upon you. So nkugamba ekintu kiri kimu nti extra digest mugoba nsonga kwe tuli. Okay, yes, yona gyosinzira okubanga otulaba tuzze wano ku Ntebe Road tutunuulire ennyumba seesookerwako bate y'ekigero eri omuntu oyo yenna ayagala okwekulaakulanya oba okuzimba. Tulina aba Junisco contractors and great finishers betuli nabo akadde kano era nga tuzze tulabe ennyumba nga si nnene nnyo ate nga si ntono but this time round tujja kutunulira ebintu nga finishing munda, tujja kutunulira plumbing, tujja kutunulira ne plan yaayo munda. Twabadde gye twasokere twabadde ne architecture Ashraf nga tunyonyola nti even a single room ng'ozimba muzigo gwetaaga okubira plan gufeesingewa na biki n'ebigwa mu kkobo eryo. So bw'otunuulira ennyumba eno by its outlook ntono but munda bajagolinga a lot of stuff okubanga bw'ogituuka munda ate nnene naye ng'ate ebweru wano ntono nnyo just by the fact nti oba ogirabidde wabweru. Still tuline Engineer Faruk Sekabira, Engineer Ivan Aswa, then tubeera ne muganda wange Edward Ntege oba Ntege Edward nga ono wa byamazzi plumbing. Ojja kusemberako wano tuwayemuko eddakiika nga ntono nnyo. Obulamu bugamba ki? Abatulaba mbalamusizza mujeewe okutuwagira. Kale tweyanziza nnyo. Ojja kutuyisaako munda omwo into plumbing but before that kanzireke wa Engineer Faruk eno project gye tuliko oyinza gitaaminga otya? Project eno it's a 2-bedroom house. Okay. Nti ebisenge bisulwamu bibiri naye nga bw'oba ogitunuulidde kungulu kwayo oyinza okulaba ng'ennyumba ennene ennyo. Yes, munda nnene tetujja kigaana naye nga ya bisenge bibiri. Tuze tubalaga ennyumba ez'ebisenge bisulwamu ebibiri. Naddala zino ez'abaana bano bannyinaffe abakola mu nsi z'obuwalabu. Tubalaga nti ennyumba bweti ne bweti naye kakati eno nayo ya bisenge bibiri naye gikirako obunene. So kakati omuntu yandibaddeyo ng'ayagala eri nga gye twabalagako luli nga tuli ekatadde ekakisangati. Naye kakati olwali tuzze ku lw'Entebe ate ne tubalaga eno nayo ya bisenge bibiri naye exclusively yo eyina tujja kusanga eyina kitchen nene okusinga kweri ng'eyina eddiiro yo ne dining ate okusinga kweri. So kakati bwetwe we tugenda okubanga tutambula nate olunaku olwaleero package gye tuleese mpozi n'ekirala nti yo at least already ina finishing. Bwe tuba tugitunuulidde nnyo we tunaba tugyongedde ogitunuulira ojja giraba ng'ekibulako ekyo omuntu okubanga ayingira edi ono okubanga agiteekamu tooyi n'ekirala okubeera nga tugisiiga langi wabweru omuntu ajja agiyingire yeebaka. Tutandikire ebweru eno ye balcony yayo which seems to be the main entrance. However, on the other side still ate tulinayo omulyango eno ogwandibadde ogw'emanju oba ogw'omukiyungu. Oyinza kinnyonnyola otya? Kakati bulijjo ennyumba yonna ekiyungu kino kyekintu ekibeera bize nnyo
ebiseera ebisinga kuba kakati woba ogitunuulidde enkula yaayo tetulina nnyo katugambe nti oba store y'ebweru oba kyekyebweru so abantu baba batudde mu ddiiro tetusuubira ali mu kiyungu kuva mu kiyungu atajja abayiteko mu ddiiro ano n'amazzi that is why we put an exit door okubeera nga yo eri ku kiyungu ky'omuntu waba ayagala okuba nga anona amazzi ebweru anona ebintu ebweru at least ajja kukozesa guno omulyango gw'emmanju ku luno guli mu mbirizi olw'enkula y'ettaka n'architecture butebo yakuba pulaani yaayo kyovula gwo guli wano so naye ate emirala osobola ogusanga guli manju eri naye guno gwo guli mu mbirizi ate wano nga tulina main entrance. Okay, so tuyingirirawa extra digest mugoba nsonga tukola neba Almeredian Ventures Limited nga bano batwala abantu kuba kyeyo e Bulaya that is a kata specifically in kata teri walala era Almeredian Ventures Limited bano basanga ntinda webajja kubanga bakunyonyolera buli mulimu oguliwo buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga yo Roast Coffee Academy yaleesa amasomo amapya etendeka abakola sandwich abakola crepes abakola burgers. On top of that, ekyokutendeka barista bakyakikolera ddala. Tulina ba Junisco contractors we tulinabo, they are into construction of course. Mwabamanyirira mu biodigesters, ekintu naye kigazi muko beyond biodigesters. So eno ye balcony yaffe. Yes. This is the main entrance. Yeah. Okay, mwami IBRAH. Yeah. Mbadde njagala kwogera ku mwami oyo owako Roast Coffee Academy bana yebala okututeeka mu ssente. Tiger. Naye kyembuuza lwaki tatukolera ye enteekateeka ne tuba n'akafo we tunywera kyayiwe. Ng'ovudde ku bana bagamba mbu abasomesa. Waakiri naffe ne tujja ne n'oloozaako kacaayi ako kaasomesa. I know with the time yes. Ajja kubanga akikola because business zonna osooka kuzuula katale. Kituufu. Tosobola kutandika bizinesi nga tozudde katale bw'anaazuula obwetaavu nti weebuli n'ekifo abantu we bakuŋŋaanira bikola nnyo amakulu. Mpulira ayingidde ne muzingo ebyokulya nze njagala nnyo bbaga ate nazuuliranga nnyo Bulaya nga sinatandika ne Hamza I think ekintu ekyo kikulu nnyo abantu we basobola okutesitingira ki kye musomesa along Entebbe Road oba mu Kampala oba Lubaga anyway oba mu Makindye think about it abantu bakolerewo akafo nga basobola okufuna cold drinks ne hot drinks. That is our Roast Coffee Academy. This time round gundi yaffe walosho gye twakola nga ku Entebbe Road still nga balcony mpanvu. This time we have a mid-sized balcony katini nnyo naye nga kalabika bulungi. Nti ne size y'omulyango oba oluggi gulabika bulungi ate nga design nungi nnyo mu butono bwagwo. Okay. Kati designing ya balcony eno nti ntonoko oba shade nti topapo tu correctinga mu comment yao totawana kati nti architecture yaffe aba kuba plan yaffe aba ina okuteeka mu consideration n'ekintu ekijja kuki ekijja ku nnyumba eno tasobola kuteekako shading nga zinga efomeri ng'ate ennyumba nsaamusaamu era of course alina ogidesigninga nga at least ewomesa ennyumba nga woolaba wano nti on top of that nti waliwo ne gadi zaffe zino nti omwana wabanga eno nyumba yakupangisa ya bisenge bibiri family house nti abaana bajja kubeera wano nti abatasobola kutrippinga off n'abweri nga tebiriko ne kwebiri then n'oluggi lwaffe luno lulabika bulungi nnyo twalusiize bulungi ate lugazi bulungi nti n'olese furniture ayitawo bulungi. Tulina ensonga entala gye tutera okutunuulira abantu baagala nnyo okugamba Junisco nti muggyeko ku site yange mundabire kika kya nnyumba ki gye nsobola okuteeka ku poloti yange. Idea y'omukulu ono ayagala ennyumba bbiri nga zifaanagana ku poloti yeeno kwe tuli so kakati otunulamu nti naye ayagala nnyo n'otuna mu nsawo ye yagamba onkolera ekintu nga kwegamba ssente yange ejyamu ng'ovudde ku pulaani ngazi naye n'agamba nga ssente ejyamu kuba bw'okola oluggi nga lwa fuuti 8 ku 8 oba okoze lw'amaka
ne kakati ni nyumba yaki ya kupangisa so ojadula nga lutonotono bwe ruti nga lusamusamu naye ate nga olunene luke lwandibadde nakyo ne runo lutono kye lukola ki kye lulina so weekanga nti n'ensawo naye oba ogitunuulira kwegamba sigamba nti kankola olujja olunene nnyo lwayagala oba olujja ku nnyumba ate nga essente y'omuntu yo togibaliridde kuba batugamba mbaliriramuuko ndabe bw'oba onkoledde ekintu nga kisaamusamu nogamba nkubalidde oluggi lwa miliyoni 1.5 naga lwaki tonkolera olw'emu so kati ogenda okwesanga ng'olw'emu lugwa mu buufu bwe buti so okubeera nga asobola okumanaging ensawo ye ate nasigala nga thank you katuyingireko munda tulabe watunyonyodde about eddiiro n'effumbiro nti biri connected mu same space abatulaba abalungi bw'otunulira format bwe nabadde nkunyonyola wali nti main entrance yeno eno guno lwe luggi oba omulyango ogugufulumya oba okuyingiza effumbiro either way okufuluma ffumbiro oba kuyingira ffumbiro either way so lino lyeffumbiro lyaffe waliwo provision ya dining wano we wano woyimiridde okay kuba waliwo kye tuyita high tower we tuba nga twogera ku designing y'eddiiro I mean ya kitchen nti omuntu atalina ddiiro ddene kitegeeza ekiyungu kisobola okukola nga dining then setting ekintu kye tuyita high tower nti omuntu wali afumba emmere then namala n'agisavinga wano ye ngombe eri gye tugamba nti tuzzeewo buno busavinga achi obwedda bwe baabanga nabo mmere nogiyisa mu akola wall n'ateekamu akadirisa akatonotono kakati embere eyo tuba tugijjewo nti omuntu alina wali ekiyungu then high tower wano nekolanga dining so omuntu naaba ng'afunye 2 in 1 okay thank you so much ennyumba eno nga bwe tukunyonyodde bano bakafulu mukola finishing nti bw'otunuulira ebweru it is another impression but bw'otuuka munda ceiling eyo ceiling gye bayita batya eyo design eno ceiling ya bulijjo yo paste yali kugundi okwo okay so bw'ogitunuulira otunuulira copings bazikoze bulungi nnyo ne bazipaintinga bulungi nnyo floor tile batilinze bulungi nnyo ingina falo tuyingireko mu bisenge tutunuulire design y'ebisenge eri etya okay mpozi bw'otuba twogedde ku tiles zino abantu buli omu alina ekika kya tile kyayagala oli n'agamba nze njagala ye Uganda mwana yagamba njagala ye China njagala ya Spain njagala ya ki so tile zino nyongera okukikatiriza bannayuganda kisinziira ku nsi ki gy'olonze n'ogamba nti nze ensi bweti njagala ibeere nga tayiro yayo gye nkozesa so zibaamu ebika n'ogamba nti eno nnungi eno mbisi jja kulonda eri oba eno naye nga gy'oba olonze era yeebejjirawo wano thank you so much muno mu bisenge nga bwe batunyonyodde biri ebisenge bibiri mu nnyumba eno nga bw'oba ogirabye from outside oyinza olowooza nti oba tebiwero oba biwero oba bisukkamu naye biri ebisenge bibiri engineer Ivan tutandikirewa tutangire mu kino ekisenge yes tutandikire mu kino ekisenge okay kati kino ekisenge guest room okay kati eno kino ekisenge kyaffe kinene kigazi bulungi kirina ne wardrobe yaffe nti engoye zonna tujja kuziteeka wano eno nti tusobola n'okuteeka wano ekitanda ekimu netuteeka newali ekitanda ekimu babajjawo ebitanda ebibiri then ekyenjawulo ekiri ekisenge kino nti tekiri self contained kyo naye toyi yakyo eri wano okay yes toyi yakyo eri wano nti toyi eno it is like more like a union bathroom nti n'oba okyaziza omugenyi nga siwakusula asobola okuva wali mu ddiiro najja n'akozesa toyi eno kati kino ekisenge eno gye bayita master bedroom master bedroom nti nanyinimu aba teetagera kugenda wabweru yo erina self contained toilet ino tiwayingira wano tasobola kufuluma ekyo ekigwera eno katufune plumber atunyonyole once again bakuyita Edward Ntege mu kinaabiro muno kyekibulamu kyekiddako wano we kituuse
ono kituuse kibulamu sanitaries nga tunagamba onotandisaawo toilet wano toilet wano wegenda okay nawo ne batagisaawo mixer nawo ne bagendawo ka water heater okay whereby nti oba yagadde amazzi agookya just ondako buteesi n'ofuna amazzi agookya ku mixer nekwoshangesini wano okay so wano wagendawo heater wagendawo heater waguliwawo kino tumanyi heater ebugumya amazzi ayagala agookya okunaaba agookya oba okunaaba mu ngalo oba kunaaba oba kusenya byonna agabuguma heater wano wetuula mixer ekola ki because yetuula wano otunyonyedde mixer egenda wano ekola mulimu ki mixer singa oba yagadde amazzi agookya gokka osobola okukyusansa ku mazzi agookya oba okugatta noba ngaofuna agookya naganyogadde same time naye nga bagamba oba amazzi ag'ekibugumirize very good okay so kyekirala ndabyeko wano ebituli ebirala byaki bino ebituli wano ebituli bino ebibiri eno kuba amazzi gokya eno amazzi ganyoga okay nti singa oba osoboledde okugundi ku mikisa eno eya ocean basin osobola okumikisinga amazzi agabuguma nagokya nogafuna the same time ekirala amazzi ago egaba nga omaze okugakozesa kuba gaba tegakyetaaga kyetuyita west water gayita wano negagenda paka wabweru gaggukirawa gajagukira mu biodigester so bwe gaba gafulumye wano gaba tegakyalina mugaso thank you kati njagala tutunuulire wano ndabawo nawo ekituli ekinene ndabawo ne buno obutini bu points buno kyekikola ki wano very good yeah ennaku zino waliwo kyetuyita shatafu ekivunulwa kitya shatafu kekantu oba kabasiraamu bakozesa akadomola naye kati system egenda evaawo nti waliwo akantu kalinga kasipule kokozesa akadomola very good nekaba kakuyambako kubanga weeyonja n'otukula okusinga wano ku pointi zino waliwo esooka egyagenda kuleetya onamala okozesa kuleeti yawe genda kufulashinga amazzi so eri point yakuflashinga then kano kakweyonja then gasinkanirawo okugenda amazzi ago kufuluma ne gaggukirawa negagukira mu kyetuyita inspection chamber manual negagenda mu biodigester. Okay, thank you so much. It is a bit challenging and funny. Osanga abantu abatayiringa ebinaabiro oba zikabuyonjo oba washrooms n'atayiringa up to here nga gwe wakomye omulala n'amalayo paka waggulu eri kiki science aliwa lwaki omuntu amalayo waggulu eri lwaki omuntu akoma wano because kati case in point this very one we are using as a specimen mwakomye wano ku tayiringi abamu bamalayo paka ku roof waggulu yennyini n'atuukira ddala ku ceiling n'asiba tiles nga zambuka. Okay, kati ekyo kijja mu kwatagana nani ne client nti client ayinza okuba ne kuba kati ffe nga ba Junisco tuba twagala ekintu ensawo enfundafunda kino eno kiba kimukolera bulungi kiri cost cutting kuba oteekayo tayire ddala nezijjula eri waggulu kitegeeza ssente ng'ate ne kino kisobola okukola ki kisobola omukolera so it is more like of beauty then ekiri okusiba tayiro n'ozimala eri waggulu nakyo kiba kirungi naye kisinzirira ku nsawo yaani ku nsawo ya client waffe. IBRAH advantage y'ekyo ekirala nti tulina amaaso ebiseera ebisinga eriiso bwe liraba nga kale emu waliwo kye bayita okutamwa nti bwe tuba tusibye tayiro yaffe eno gye tuyita kabaawo osibye akabaawo kano then n'okamalayo waggulu kitegeeza bunaku bw'ogenda okuyingira muno obanga ali mu ddwaliro oba olaba langi etya emu naye bw'ogamba nti nsibe wano akabaawo waggulu ngenda kumakingayo langi endala nga bw'olaba gye twamakinze kwegamba eriiso lirina engeri gye linyumirwamu kwegamba ekyo kinyuma nnyo mu interior designing n'oba nga totambuza langi etya langi emu. So that's science kyali wakati wa tiles zetulinnyako n'ez'oku bisenge more especially mu binaabiro. Okay, kati
science aliwo tiles zino eza wansi zirina okubeera nga ziri rough kitegeeza kinga nti teziseerera kuba waneeno tujja kuba tuteekawo mazzi all the time kuba muno tosuubiramu muntu kujja muno kunyumya kuliira muno nedda era omusuubira kujja kukozesa mazzi kweyamba so zirina okuba nga ziri rough nti omuntu abanga asiri tasobola kugwa. Yes please. Thank you. Okay, mwami Ntege ayogedde ku system efulumya amazzi paka mu biodigester gyenjagala otulage ebweru kinaasoboka. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne wa Junisco contractors. Of course katufulumire ku mulyango guno gwe nabadde nkunnyonnyola ogw'okufumbiro. Then mwami Ntege tuyite eno tuyitewa tulinawo point wano ziri bbiri wawo emu ekyali mu ttaka osobola giraba naye wesiti yaffe efulumya amazzi agaba gamaze okukozesebwa kufumbira mu sinki gafulumira wano naye noteekawo kano ka point singa mubeeramu engeri y'ekizibu kyonna kyonna ekifo okusima eri wansi okyekinga okyekingira wano osumulula n'okyekingamu n'okijjamu nebanga system esigaye etambula bulungi then naye no wansi naleerawo point eyingiza amazzi okuva ku main. Mwami Ntege still era tulaba outlet ezo bbiri zenjagala otunnyonnyolemuko zikola zitya era zeziriwa. Outlet zino ebbiri bwe tubadde muneri mu toilet oba kitwandise ekiyigo waliyo point gy'olabye nga nnene ne ka point akatono bwebale nnyo kati olwokubanga system yaffe ya biodigester tetusobola gatta bintu ebyo wano tufulumya point eno ennene nga toilet okuba nti toilet outlet yayo ina kubanga nnene olw'ebintu bigendamu kuba bibeera bizito si mazzi gokka so nga ati kano akatono kayitamu mazzi so mazzi kyagafulumira wano amazzi gano gaba gavudde ku washing basin. Very good. Then wali ye kabuyonjo yaffe wefulumiza then mpozi n'amalala gaba gayise wansi just nga amaze okunaba gayise wansi okuva ku shower n'ogasindika gafulumira mu kantu akabadde wali wansi ketuyise float trap. Ke kano then wetutuuka eno wabweru zino point ebira okubaza amazzi eno neeri zigatibwa ku system emu nezigenda paka mu kyetuyita soccer pit then eno eya toilet naye etambula ng'eri separate negenda mu biodigester kuba birina okuba nga bisengejjezebwa bifukemu amazzi bigende mu kituyise soccer pit then byeyongereyo wansi mu ttaka. Kale tweyanziza nnyo. Engineer Ivan olina kyoyongerako before we... Yes, kyenyongerako nti waliwo bino bye balaba this something this beautiful thing nti this one no tujita mold at the same time tujita window sill. Window sill nti etuyambako tuwa beauty kuki etuyambako n'ekirala nti amazzi we gavaayo eri tegasobola kukirabukiriza mu kisenge gayita kuno ne gatrippingawo then ekirala to add more beauty twasibawo tayiro eno nayo era ogirabira ddala nti enyuma for beauty. Yes, just for beauty. Thank you. Katwetolole eno tugende ku side ya biodigester nayo tulabe channel bwe zitambula. So awo engineer Ntege kati awo system kyetambuza gundi ezo okugenda eri mu biodigester amazzi n'obucaafu. Amazzi awo gatambula by gravity. Tuteekamu payipo zaffe wansi tuzisamu kyetwandiyise siropu entonotono ntweyabba obucaafu ne bubeera buzze kasita bwegatta n'amazzi butambula ne bujja ne butuuka wano. Esebo. So system eri paka ejjira ddala paka eno. System eri ejjanga egatta ennyumba yonna bwe tulina outlet efuluma abweru egattako ne zijja toy yo eyingira wano kuba tulina biodigester then gali amazzi gonga ga waste gatambula ne gajja paka wano ku provision yenu ne gagenda mu kitwayise gundi soko pit. Well, that is very good. So more avoidinga mutya kugamba these pipes obuta blocking obutazibikira mukikola mutyo kuba ntezizibikira because kati bwe tutunulira futi zosimye wano pipe ogenda ziplacingayo oyiweke ettaka osiiringe
pipe ezo butazibikira kisinzira ku siropu gyoba otaddemu entonotono buli oteekamu siropu nga y'amaanyi amazzi gagenda kazambye nasigala emabega naye oteekamu siropu nga ntonotono byonna bitambulira wamu nekira tuteeka ekintu kye tuyita inspection chamber oba kitwandise manual nti singa wabeera waliwo akabulokinze munda waliwo kyetukozesanga loading stick osobola okuloadinga munojjamu obukyafu oba kintu kikutemu oba tugambe kiveera oba pampa n'ogijjamu nebisigala na system ekyatambula bulungi. Kale tweyanziza nnyo Eriya ye mwami gwe twabanyonyodde wa biodigester mu dakiika 2-3 eno pipe yaki ekola ki era eragawa twazirabanga ku mafumbiro zino. Okay, eno pipe eno tegenda kuyisa muka gwa fumbiro nti omukka gukutte nnyo watofunye. Eno pipe erinze mazzi gava mu binaabiro mu sinki z'effumbiro bintu bwe bityo kiyitibwa nti mazzi ga sabbuuni wano wegalina okutambulira tugamba pulamba agenda gasika agajjeri gye gava yonna ajja agakonekitinge kuno eno pipe togenda kuddamu giraba agisala eke wansi ku siropu eringa bwenaabezze ati plugging okitegedde bulungi tetwagala amazzi go ga sabbuuni gayiwa wali mutoyi yaffe nedda kubanga kiba kyonoona eddagala kubanga eriteebwa mu biodigester kuba eri chemical ate sabbuuni omumanyi muzibu nnyo ayinza okyonoona ate ebbanga tonya ogamba mbu ate bintu byammwe tebikola ate laba kumbe nga go wakyeyonoonedde. Ekyokubiri ekyo kyetulina kasaawa zino muga nti guno mwaka mupya guba mupya kyeza ne system egenda kyuka bwe kiri ntugamba nti omuntu atuwadde ennyumba entugimuzimbira neggwange nowoogiraba kuva mu musingi okuva ku musingi okubira lero mukola pulaani ate bw'okijja bulungi ntugamba nti paka kusereka tugigadde bulungi tukuwerako offer guno gw'omugano biodigester ya bwereere kasamu mukubira pulaani ne mumuzimbira ennyumba ne mugimaliriza biodigester mumuwa ya bwereere. Wali twagambye nti watwa biodigester yokka tetumuzimbidde kumwaka scotting pan kale tugamba nti ate ono atuwadde akasente kano konna tugamba nti katumuddize tumwe biodigester ya bwereere ekyo kyo twakikoze mu so either we mu buli ngeri omuntu abafunamu either we ne bwaba aguze biodigester ekamwina kye mumuweerako tajja gamba nti aba basika busisi bakama bukami naffe tubaddiza n'agenda nga takukkuluma nti abasajja kale tetugenda kubanga tusukkawo wano ofa eriwo kuzimbira nnyumba bwe mugimuzimbira mumuweerako biodigester bwagula biodigester eka mumuweerako bakaita scotting pan kale embeera yeeyo biodigester zino muzitambuza as far as where as near as where tekiriiko distance wonna woojagadde tugituusaawo. Engineer Ivan, site survey omuntu ali Bulaaya ayagala mugenda olabe ettaka lye ayagala kukulaakulanyaawo ekyo nekintu kikulu nti because bangi nnyo baagula ettaka baagala kutandika kuzimba naye tebusobola kutandika kuzimba nga temumubuulidde nti wano amazzi wano olwazi wano kaserengeto wano ki obitegere factors ng'ezo zonna. Yes kati ey'ensonga eri bweti nti around Kampala wakiso mukono twali tutaddeyo emitwalo 25 naye omuntu aba atukubidde nga wamasindi hoima era tuteesa okusinziira ku bbeeyi y'amafuta eprevailinga mu budde okwo waba abakubiridde. Yes. Thank you. Ne tuteesa naye ne tukkanya naye. Yes please. Thank you. Tweyanziza nnyo owa plan oyinayo obugambo bwaffe 2-3 tuduke gwakuba plan. Kyembadde njagala okwongeza ku kya site survey. Ebiseera ebisinga kye kituwa ekyokukola. Sola kutandika kuwa plan. Nga totuse ku site. Be bano bawulira nti yagikubye bagenda ogizimba ng'ate yingira wani wa neighbor lwaki nti tebagenda ku site kufuna bipimo very good ebituufu bajje bakule ekiteekeddwa okukolebwa. Kale n'ekirala details by the way nti ayinza otugamba nti nze
kuba basalasala mu district ezenjawulo oyinza okwesanga yatugamba anze munaye ndi mumpigi kumba ate bamusalako ali mu Wakiso tugenda okuba planning nga twajwa details ze Wakiso kumbe wampigi nga atalina kuddamu bupya process mpya. Thank you. So tetujja kubanga tusukawo olwaleero. Of course oyinza okwagala bakukubire plan ogende nayo kisoboka. Oyinza okubanga wazimba ennyumba yo nga kubulako biodigester kisoboka. Gye twatandikira twakulaga nti biodigester ne mu lutobazi baziteekamu. Tetujja kutunuulira watuuka otya mu lutobazi ebyo bibyo n'abalala. But tukugamba nti wonna w'oba ozimbye naawe azimbye ku lwazi oba azimbye ku lusozi nga wantu nga wamayinja nga bw'ogalaba gano basokuteerawo biodigester. Naawe yazimba mu lutobazi ng'oyagala biodigester twali tukozeko programs emu ku bbiri biodigester bagiplacingayo bulungi nnyo ate n'etakka because ebiseera ebisinga mweraliikirira nti wali software esobola okukkamu bakugu era bali technical about that bagiplacingayo nebeerayo. Biodigester gye twakolerako case study ey'olutobazi tukunukiriza myaka 3 kati gyeri bannannyini baayo bakozesa gas oyo mwennyini afuluma mu biodigester. So kitegeeza ki nti bano bakugu bajja kukola ekintu nga bw'okyagala. Tetugenda kubana tusukawo njagala kwebaza abakulu bano bonna aba Junisco basangibwa awo Kabuusu nga ku Mona Lisa Kabuusu nga ku Tavern Woods ku kizimbe ekimanyiddwa nga Modern Havana Complex omwaliro ogwokubiri suite oba room number 2 second floor room number 2 oba suite number 2 mujja okubanga obasanga. For more details bakubire namba z'essimu ezo buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi. Njala kwebaza aba Posh Properties Limited, njala kwebaza aba Almeridian Ventures Limited, njala kwebaza Sun Cargo Shipping Company, nebaze ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy. Thank you so much. IBRAH Mukasage manya gange mbagaliza birungi byerere. Anakolagana n'aba Junisco kube namba z'essimu ezo bulambalamba bajje baberenga bakukwasaganya ekintu kiberenga kitambula bulungi. Alina ettaka eririko enkaayana ojja kulindako okujja nga tonnakkaanya na banno. Alina ettaka nga liriko enkaayana ojja kulindako katini osootinga enkaayana eziri ku ttaka obayite bazimbeko. Nkiddamu alina ettaka eririko enkaayana sooka osootinga enkaayana ezo olw'ebirala bitambule. IBRAH Mukasage manyaga njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabineto ne Senabulia ye team gyotambula nabo. Then to those aba subscribing, thank you so much. Aba sharing, thank you so much. Naba commenting, thank you so much. Mubere bulungi omukama Katonda abakume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.